Tokaba. Chimanyi. Taje. Obulumi nina bungi. Bayiyo mbasaza omusaayi. Gwe buli kantu kokola mpisa okunuuna kwegamba n'okola ngano singalira mabanga. Bakwabiriza olumbe. Niwe babyogera olimba. Nze byekwaso. Kye kibakanuza amaaso ng'enkwezi batudde mu mitima. Leero ekizimba kankyase kankitulisize mu bangi. Naboogera ebingi kimanyi balizuula amazima. Si lwa busungu bungi nedda zize kwanja nsonga. Ezindi ku mwoyo nga zinnumidde ebbanga. Muli zinsonsomola ku mwami byantalo magumba. Muleeta ogwokubiri ongera bwe namuleeta mu kusooka bwe tuva mu audience waliwe wabadde obuuza Anatoli ambuuza n'afuna omulimu muganda wange manyi banna mumugamba ya simba wakati awo mbadde nsaba ombuulire kiki ekyali ku Simono gye yakukubira embuzi yakugamba embuzi batta Kamala Anatoli kaliko ombuuza nzira waawo kuba waliwo bulumi bungi kale kwa kimbuuzizza nti wakoma Anatoli akubuuza ofunye omulimu kale kirungi ne mugamba ye nangamba kati ngikinge David akkiriza konze gwe yakugambye atya nangamba yangambye ndabeggwe konze kale kitegedde nengenda otwamala okukola show nali engoye zange zaali mu motoka ya David nengenda okwambala David nangamba oyo mulenzi ali atya omulabye otya ayimbye atya konze bwatyo engeri tuli mu kutandika ajja kgenda akuguka mpola osazeewo tukole kikonze twali twetaaga abantu kuba naye teyali mu myaka gy'abantu bakulu ng'ali mu myaka gyaffe kati nga tulaba kyangu communicatinga okitegera bulungi naye connectinga naye ne mugamba tumuwe agenda akole waba osazeewo aga Katonda mu ggulu bayitawo buleebi kitegeera Anatoli weeyo buleebi lula gwe kyaggwe nze namuteeka mu hairs nali nsobola ogamba talina makulu era teyandibaddewo ne phase 2 ne mukomyawo nga njukira kubanga ki ekyamunzizisa etwabanga ne David ebyo nga nze ngenda nengula ebyokulya biki kati Anatoli bwe yali azze ate olw'okuba nze namweteera mu kibiina nga yali mugonvu yalina ng'embeera z'empisa era mwegendereze nnyo abantu abeegonzagonza abo temubeeteekako ojja kitegeera tugende empola ojja kitegeera wali kakati bw'atyo bwe yajja mu kibiina ekyo kati omuntu ankubira aŋŋamba so omusi babiri onaye ng'omu ye yasooka manye amawulire gasooka ku omu aŋŋamba Jebbi kiki kye wakola abantu bano ebbanga lyomaze nga n'oyo ayogera naye era nze namuwandiikayo nkwetegereza kati nze ekyanwanyisisa nkiraba kati olaba saawa zino emyaka mwentuuse bwe mba wa mutima mubi nsobola okulemesa omwana omuto alina byakola ebigenda mu maaso ali mu myaka egyo gye twalimu so ate bwe mba wa mulungi nyanguwa nnyo okumugamba kyoli kyakabi jangu tugaziwe ensonga lwaki eyo gurupu yakona kale mulimu muyimbi kigosola okuwa emitwalo 3 ajja kuyimbiremu Kulamaani sijja mwogerako kale oba gw'omuwa nze siŋŋambye gw'oba olinayo gw'omanyi oba olefunyeyo Kulamaani good temuli bayimbi yasigala ku muyimbi omu nze nali omuyimbi avuddeyo ate abantu ne bateekawo embeera enfu kitegeera eyo gurupu kati David no yandibadde nga saawa zino singa ffenna mwetuli nga bwe twalina endagaano twegomba Eagles Production kankulage Mzee Geoffrey Tayo mulaba yakola Danny Eagles omanyi basita bameka ate nga abantu abamu bajja wetuli kola basita bangi mu bbanga ki myaka ng'esatu kitegeeza gwe ne bonovaayo n'omunenya ebingi ng'alina ettaala engazi oyinza obutamuwangula
naye abantu abalina ettaala ezazikira saagala bba nteekako okwekolerera mu nze mbeere gundi kituufu si kibi okukozesa amaanyi go n'oba w'amaanyi naye tobaako gw'olinnyako. Bankubira essimu. Omanyi lwaki nzize leero nga ndi mulalamu ku luli? Obulumi nina bungi. Kati bwe ndaba ngamba mu nina jagala bampe. Oyo muveeko oyo kati tubulire abalabe biba mu comments. Njagala bakitegeere. Sina kye njagala kumpa. Kati bakitegeere. Ate sibagana kuwagira muyimbi waabwe. Sazze wano kubagamba muyimbi wa mumukyawe wampuliddeko? Tonna kyogerako. Kubanga nze abamwagala banjagala ddi. Era babadde bawagizi booli. Ababadde baagala nze be babadde banjagala era gye nkolera. Kitegeerekeka. Essimu eyo tugyesibyeko nnyo. Nkoze mubuuza kinaamu naye bakwabiriza olumbe. Naye babyogera olimba. Nze byekwaso. Tebereza butebereza. Byenjogera nagambye tewali kitaliiko bujulizi. Konze banjabiza olumbe batati bagambye bawonye. Kakati bano abazimbi b'enkwe nga bwe nakunyonyoramu luli. Kakati amu baali beeyagaliza. Oyo Anatoli gwali muto musaale bangamba n'embuzi yagikima. Yali yakalaki. Ate nze ataaliyo zinawulira mbuzi. Okasobola ntoli bamusalidde nti obuuza kala ozitwala wakala. Okitegedde? Kabaawo enzirugavu. Be bamanyi gye baasala. Be bamanyi ezaabyo olumbe be bazimanyi. Ne bali ekijjiro mu David yakwata ssente ze mu nsawo. Kuba bali tebalina ssente zigula mbuzi. Naye mbu yasooka kwegiraagira kati nga omanyi obuzibu bwa David musajja mugezi atafumiitiriza. Tuyaba mugezi. Bantu bangi bagezi naye nga tebafumiitiriza. Ozze nange tondabangako muze obadde nange emyaka 5. Kati ate gwe abazze bakugamba oyo mulaba akukola bwati nga ate gwe tokirabangamu ate abakugamba bapya. Tugende mpola. Akutte sente. Embuzi bagisaze n'omuceere n'amatooke. Bafate yali nnene. Era abantu tebakisiima. Abaana abamu wansi. Komanyi 10 terikyawaatya. Abangi baali banjagala nnyo. Wadde babeerangayo nga bakola nga bambuuza gye konze mukole. Kubanga kati nze nagenze. Kati mumuneteeka ku nze nsobola okuyimba kati wendi. Nenfuna kyendya. Ate mu abamu temunnakituukako. Mubeereyo mukyape nga bwe mwerwanako. Ekijjulo bakikoze basaza embuzi obayiyo basaza omusaayi. Omwana wa munno atakwinaako musango. Eyakwewolera ne ku ssente nze David oyo. Lwaki ompulira saagala kuwulira kantuko. Anti kati kankubuulire. Gwe soka nkubuuzeemu. Bw'oba nga gwenze oyinza kweguyaki. Kisinziira ku mutima. Olwo omuntu gwe bakola ebingi si nasigala nga ddala yeeguya omukwano guddewo. Naye kyalubiri anti muno mu nsi okimanyi nti n'entondo kabonero kakutegeera. Kituufu. Omuntu atatondwala naye bagamba yabaki ono. Kati kankubuulire okolanga ekintu we kyetaagisiza we kiteetaagisiza n'okireka. Omusaayi baguyiye ku ttaka. Byonna mbiwulidde. Bajjajja banyweddeko. Ndowooza. Antu yabasadda. Nze omulamu ne bajaganyaawo ne balya. Waliwo n'abataalya. Abaagaana. Era omu ye yankubira. Simanyi bayannimba naye yaŋŋamba neebuzabuziza kye nasooka okukola nalaba egenda kujja ne nnoonya ka wooteeri. Ne nzikuta buki? Nga nkimanyi enjala eyinza okumpaliriza ne ŋŋamba kandye ku kino. Aga ne ntuma n'ennyama nga nnyingi kuba bali bafumbye ennyama. Kalina owulira embwanga ezo. Olulimi olwo lumenyewo. Muleke kuwaanawaana bantu bafu. Bwe mba byenjogera alimba akwate Bayibuli. Bayibuli sanga nnyo tugyesigamye. Anti gyalayiriramu. Tetugenda kubeera awo nga tuli mu kuwoomereza ensi. Nze sigenda kuwoomerera. Atanjagala ndeke. Oyo ankyawa ambuulire lwe yanjagalako. Ennyama bagirya. Ennyama bagiridde. Gwe babuuze. Essanyu. Kabeera Anatoli wadde yaleeta embuzi. Amazima bw'anaaba si mwerufu nkimanyi.
Sinza gamane Natoli ajja kuvaayo ayogera wabula bw'anaaba ng'agenda afunamu okutegeera n'eddiini ajja kwogera by'alina okwogera. Natoli musajja mukatuliki asaba era maama wa musabira kuba pasita. Good kirungi. Naye byenjogera nange njogera mazima. Ani mukyamu. Ne basala embuzi ne bagirya bakola pate si pate ne bagaa banjabiriza olumbe. Kyo nakubuuziza ekibuuzo. Waliyo omuntu aba ne experience nga yakatandika okukola ku mulimu. Aliyo. Ne nkubuuza kati ki ekiremesa afunye experience ate okukola? Liba ddogo. Ate wakola tolina experience ate ogifunye ate. Omuntu yali akuvumiriddeko nze banvumiriza ne mpayirizibwa buli kimu nga ne bw'aba pulizenta takwagala. Anti eri balinayo ekyokulya. Batuke ku Mimbi direct abasindika uwo. Nze bampa nagimba olimba bya Ntalo Magumba bo ne baluvunjisa. Naye nga buli agezaako ne mwekyala ku TV bamuwa kivvulu. Kati ng'omuntu akola kyo analinganya interview zo. Tugende empola. Wayimba oluyimba lwa bya Ntalo Magumba ne baluvungisa bati. Ngera boluvungisiza. Wali olimba oli. Naye buli muntu yankyazanga manyi lwaki nagamba nti sigenda aga Katonda muguna nali sigenda kujja mu interview. Era bangamba oli muzibu. Waliwo kyali wange ali Boston. Amwita Umaru. Nali njogeramu naye. Era n'oli Ibra ali Colorado. Abatandi bankubira bansaba interviews naye. Buli nakolanga interviews saalabwangawo. Nga presenter tayagala nakudda yazze nga akunoonya nga bw'omukubirako enkya tayagala nakulabako. Ogenda owulira alina ekivulu kyakoze asolooza kiri Ntebe. Kyajjanga kiti. Yabanga bize mbivulu. Nga bo bakolangako interview nga bw'oli. Bagende bafune. Bakwesanga mu nnyama. Nga mu nnyama nze nali kanyeebwa ku kamasu. Emmese ekwatibwe. Emmese ekwatibwe. David Lutalo yali emmese. Bwe bateeka gwa kanyeebwa yo bwejja okulya nga bagikwata tuwe ekivu. Nedda ssebo. Weebale nnyo. Nze nali kanyeebwa ku kaki emmese ejje erye. Mpola waliwo okututegeera obubi ate waliwo n'essomo ddingi. Kaakati bannamawulire bwe bajjanga okukolako interview nga bakubuuza ku lwaki waviira David Lutalo ne The Heirs. Ekibiina gwe kyogamba kye mwatandika. Nga bwe njogera bwe nti munnamawulire ng'akuwa interview akozese ng'omunyamadduka ewa David Lutalo asabe ekivulu. Bwe baakola. Kakati David Lutalo bamulaga nga interview ezo ng'agamba toddamu mukyaza. Oyo muveeko kwata ekivulu. Sijja ba mentioninga mannya. Sijja kwogera n'omu naye bo bamanyi. Okakasa. Nkakasa. Eno ensonga yandeetera okukola channel eno. MR Live Metanikula Bongo Live yatondwawo bweti. Ng'ovudde ku ky'okuba eddoboozi eri ebirooto byange n'ebirooto byaffe. Ekimu kukyamalako eddembe ne ngamba ekimala kimala. Ffe ng'abayimbi abaali abaana bato abaali beeyiya tuyimuke. Twakubanga ennyimba. Bw'ogenda ku TV, presenter gw'osanzeeyo ng'olina omuwa ssente akuba oluyimba. Bw'oba oyagala interview ng'olina okisasula ssente nnyingi bakuwa interview. Byonna byali okke kuba twayiribanga n'ofunayo kashaaka 5, akasatu ak'ensanvu zonna n'ozisasulamu baganda b'okutambuza omulimu kyali okke. Buli muntu alya ku mulimu gwe twakikiriza ye yali enkola eyatutondwamu wano. Tetulina copyright, tetumanyi ngeri gye tulina kufuna mu music waffe ng'oggyeko ebivvulu. Ebirala tetubimanyi kiri okke. Naye ekyasiŋŋanganza okunkolanga obubi kwe kutulanga ku TV n'endaba omuyimbi asasudde interview nga n'akantu akasinga okuba akatini presenter kalina otandikirako kamulemye. Presenter bwe wamusasula nga interview bamuwanga lisiti nti ogenda kyaza Metanikirwa Bongo. Metanikirwa Bongo yajjanga ku TV kyali kya nnaku nnyo oba ku radio nga presenter akubuuza nti mpozi bakuyitaani n'omugamba bampita Metanikirwa Bongo Matana Bongo Metada nga tamanyi na linnya lyo. Kyokka oli ku mpewo. Neweebuuza nti gwe muganda wange nasasudde wadde n'okunkolako kalisaaki. Music wa Uganda yafa lwa presenters. Bomugamba Metanikirwa Bongo nagamba kino ngenda kukyogera nakugambye saagala kuwoomerera. Era ba presenter abalungi mwebali bangi nnyo abatuyambye. Jacob Omutuuze abo bonna nze omuntu gwensinga ddala okwenyumirizaamu Mbaziira omukyala editicho omulaba yanyamba nnyo from day one up to now.
nange y'omukyala akubye music wine ku CBS ne kwefu ate nga talina kyayagala tamayira kumanya pipi gundi titi yagamba buga olimba lulungi kandufeeko jasiruntere mu computer wali nza nyambye paka wano wendi era badda tanvanga mu kakati olino ba presenter abalala banji nya abalungi abatuyambye twogera ku bano naye abasinga abalala bo bajja lwaki bononye music basooka ne bategerera audience ne bategerera abawagizi atayina sente aba muyimbi kyakubi ne babalondera n'ennyimba ze balina okuwuliriza ne balondamu n'ez'okuvumirira ne bateekawo pulogulaamu kati tugeze abayimbi abayimba kadongo kamu balina obudde babawa gwotegerera omuwagizi ennyimba muzikube yensonga kiti Katonda mulamu yaleta TikTok ogenda olaba ennyimba zonna ze baali bagaya TikTok ya juna buli nnyimba ze baali bagaya abaana nga bazikola alaali wali zezadda era zez'amaanyi lwaki otegerera ensi okutuuka ku ekyo omuyimbi n'atuuka nagamba wayimba nnyimba ki n'omugamba munnange nze yayimba maama nsabira n'ennyimba sorry maama n'ennyimba n'abayimbi nga muli bangi nnyo kwegamba nalabanga interview gy'ogenzeeko n'okubira ne maama w'essimu nti owaye ngenda ku leediyo tega ogenze kujeregebwa natula neŋŋamba naye ensonga lwaki buli omu ambuuza lwaki nali soogera kubanga abantu ba wano NS terina mazima lwaki amazima ga mugati mu ttama nebaza omusajja SB4 nali ndi awo nkoyo kuyimba mabaala mpulira ensentamye nina amaloboozi munda mungi genjagala okujjayo nali ndi awo muna SB4 ng'ajja nnoonya nga ngamba nkunoonyereza ebbanga naye okusooka nali nkutya nga manya abayimbi mwematira bwe ntyo bwe natandika olugendo lwange ne SB4 muntu mulungi era nze kyaliwa samuwadde n'ekikumi wabula yansanga kankulage okimanyi nabakyali bange bangi omulina abo SB4 ne simugambako nti nkolerayo interview ekwata ku nsonga yonna kubanga namanya bwe kirikya ng'ensi erina okudda mu kitangaala ekyo kitangaala ali kiteekawo oyo yagaba ebitangaala Katonda omanyi Katonda we tuba tumwogerako buli omu amwogerako bubwe si buli ayatula nti ddala kyategeeza naye nze kyengenda okugamba kiri kimu omuntu okutuuka okutegeera nti Katonda gyali si kyangu kubanga nange okukitegeera oba naaba akitegeera kyatwala obudde okutegeera nti Katonda yeyinza wa buli kimu nakyobola nze omuntu mutunuulira ng'asaba n'ayogera n'alowooza naawe ayogera olinga ye byonna obireka nga bwe biri gwe n'oyogera ekituufu ekikuli ku mwoyo twakola kya neeno etuuke ku bantu abayimbi b'eggwanga balinga nga ggwe abanyigirizibwa babeeko ne bebajja ku mutima baleme kwabika ensonga endala naye abantu balowooza waliwo omuntu omu yaŋŋamba ekigambo nanga naye ebyo olabika oli muntu oba olina mutima mugagga konze lwaki n'owulira abantu gye wava nga go batandika bizinesi nga basolozeza obukadde 1,000 bantu 1,000 bantu bameka naye sikulabangako ng'ozimbye omutima yadde okundaga nti kirina mugamba kimu n'abasolooza balina baganda baabwe naye waliwo baganda be bangi nga tebannenkana nze siriwo okufuna byoli nze mba njagala nfune kyange nisinyigiri siberangawo ko nga njagala ekikyogwe kifuuke kyange simba wakati tudde wali buli oyajja nkujjako interview yakwesanga mu nyama nga gwe bafirirako David Lutalo n'abawa ebivu nali ddobo wali ddobo nze ndobo ekyennyanja kyabwe wayi twakoze omusajja wuuno kati obanjite baatanga abamu baataako kuba ebiseera bye byali byayi nga ogenda ku TV n'okyalayo oba ku radio oba ne bakwogerako katuli bakwogerako omulundi gumu n'agamba kati katukole bino byeyogera mazima nti ejangu enkya ogenda omukubira mweyongereyo baga ebintu byamu besijja bisobola wabula ogenda owulira balowooza nti wali amawulire g'ekyama mu ndongo nti gundi ate kivulu kyekini wadde nga gesigenako gye bali naye amawulire g'endongo ogamanyi mama mpozi nga toli mu system tekivulu babaddeeyo ate gundi yabadde akola presenter gundi mutinanga yamuwa nomugamba twala kama yatusaasira n'ayita MR live amiina yatuwonya akati abantu abo
bwe batebanjabiza olumbe era ndi w'amaanyi nnyo okuba omulamu simanyi biki byagendera ku mukolo ogwo ebisukka ku kulya naye baali bannangaki kati kankulage nagaye David Mugezi atafumintiriza why kati mu nsi muno labongo singa bukya noba nga ofa enjala oba nga olina olusuku lw'osimba ekyokufa enjala nkijjeewo noba nga olina ennimiro gy'olima ne nkusanga mu nnimiro eyo n'ogamba zino enkonge nga nzibu kyeka nina kukyusa kifo kyuse location wano waganze naye nkugamba nedda enkonge tusobola ozisigulawo ne tusigulawo ne tukolawo ennimiro ennimiro neetemagana nga zaabu amatooke ne gakula tusise ebijanjalo bikimu kati okeera otya ku makya ate asigula nkonge najja n'akugamba nti yasigula enkonge takwagala yazisigula nabubi takwagala awo oyo akulimba kutaddeko wakutimba bbula kutimba bifaananyi byakwagala netakwagalangako naawe n'owuliriza ng'ate akugamba yajja olumu otema matooke n'omutikka nga ogamba ye alimu okutema matooke gwe notafa kuyasima binnya bya bitooke notafa kuyasigula nkonge waliyo asobola osigula enkonge n'asima ebinnya ne musimba olusuku olwo owulira nga takwagala n'alinda ate mu kufuna n'akukyawa mbadde ekimukoza bino kusiga nze mmanyi okusiga ensonga nagambye saagala muntu aganjagala kumpa kubanga nakati neekolera simba wakati oyingiza Anatolius mutandisa otambula byayononekera waawo otuuka otya okuva mu the airs okulekawo ekintu gwe kyogamba mbu oluvannyuma olw'ebbanga nagamba nali nkwataganye n'okutegeka ne mutegerera kati David ampita aŋŋamba Jebbi tiwanje nga tunaba kugenda awo David yasooka n'aleeta oluyimba omanyi okuva awali emabega ennyimba zaali tezitambula ennyimba ziganye okuva awo wonna neyamba twakola lonki naye era nga size ez'amaanyi ezo zannyonyoogera ekimala kakati David yajja n'aka chorus ak'eŋŋomba zange naye balekawo eŋŋomba zange mu ki twali tugenda saidi z'ekyaggwa eyo mpulira ka chorus omanyi omuntu ng'olina art ng'era omanyi okuyiiya owulira ekinaakuba owulirirawo nze ennyimba zonna kizibu nnyo oluyimba okumpita mu nkwawo balwa sitayiro ki nduwulira oli bwaba kyali wange mukoonako nemugamba ogikubye baaba kitegedde ogikubye kuba nakubirako saho essimu ng'akubye mulirwana nali bwe nti mu kisenge bwe nti mpulira waliwo TV yakuba nga akalango k'ennyimba ezo ngenda owulira nga kayimba mulirwana nenzija ndabe ku TV neŋŋamba ani ayimbye kano ngenda olaba nga kyali wange nemukubirako yali kyali wange ebiseera ebyo nnyo nemugamba ogikubye otulese mu yala naye si kibi mukama mulungi akuteremu ebisima mubuuze ngamba Jebbi okakasa naye buli omu bwaŋŋamba konza oyimbye obaddewo ng'oyimba ennyimba enkadde ng'era nnungi naye kati eno mega n'abalala bangi ennyimba oziwulira n'ogamba ayisizaamu naye olubalulu n'ogamba naye lwaki bino biganye ng'ogenda olaba buli kimu kibadde kisoboka naye n'omanya emitawaanagyo otegedde bulungi kakati bw'aleeta chorus eyo agiteekamu twali ku Jinja Road awo tugenda ayimba tadde akubye kaddemo nga mulimu chorus yokka waliwole balireka eŋŋomba zange mu bibaawo fenna tuli mu lugendo nayimbako eyo akeeyiiza chorus yokka temuli bitundu kyemba mugaya naafa nti ogikubye itwali tunoonya kati ebiseera bino naŋŋamba hane eriwa konzaako eŋŋomba zange anti oluleese kati kekadde tuyimuke kuba nange kati ngenda kuleeta nalwe njagala tusooke tuyimbe ffenna nga nyongereko endala tongere okugumiza kati olwo sinakola bulaaya naŋŋamba luli wakonze njadde kuyimbamu naye kati gwosooka okuta naŋŋamba tekisoboka maama Sikoti oluyimba alugobye aŋŋambye lwa byakufa sirina nsonga enyimbisa kufa
saawa zino manager Kijambo alugobye ne mugamba wa kyogamba wakubye hit esinga walumbe zaaya nangamba wabula nno ne mugako ke kayimba ke tubali tunoonya ne tugenda mu show twakuba ina kusatu nga tudda Kampala kati ne tudda nali ndi awo nankubira ndi ku Mozart wano tikiki soko je nenzija netula mmoloka ne tweggaliramu n'atandika okunyimbira verse mu lupapula ze yali akoze byenjogera Katonda ye mujulizi wange era yasobola okumbonereza nga nimba kubanga yikanze gwe nesiga ne kunsaba abantu mbesiga kitono kankubulireko naawe nali sikwesiga kikubyewo nakyo anti nze nagambe siriwo okuwoomereza okuwoomereza si kwe kulaga obwenkanya nti bannanga omusajja oli bwakwita nbwe mulinnyako omuntu olinnyanga ku muntu n'asira ofundanga n'akugamba naye gwe lwaki onninnye onninnyidde ki muyombemu oba mwetondere mugabe muganda ensonyiwa akite oyo aba akitadde naye oli omulinnyako n'akutunuulira bw'ati n'atambula n'agenda anti nze ngobonakudde ku byaba presenters aba interview abalala akati munnange ayina bye yali awandiise ebibye nga okuba twali bayiiya ffenna bingi ne mugamba bino bifu era bwe twakolanga kubanga lwaki kino kyeraga lwatu nti bayimbye nabo Anatolius ennyimba yaziwandiise n'abantu beyagezaako kuyimba nabo mu gurupu bonna ennyimba ye yayiyanga nze tanjiyizangayo kubanga nali neemala nga just ekye twetaaga ze ideas nti nga bw'onoogamba obadde oyimba ekikopo yimba kikompe okitegedde ekyo bwe kityo bwe kyali ne tuyiwa oluyimba ne tululukanga bwe twayagala ku Mozart awo wabbakuli kuba Mozart yalinga wabbakuli awo oluyimba twalumala ne lunyuma nno kati twali tugenda mu muwandiika mwenna bulungi nnyo namusanga awandiise naye nga byawandiise engeri nagali twalina idea bingi bye nakyusa nnyo nangamba omanyi lwaki nkuyise gwe weesibye ku luyimba luno kakati namugamba kale nga tulumala nga alikodinga nga lunyuma era tugenda mu tuwa toloze Masaka kati mu budde obwo nga bwe twogedde nti okuyimba kwa ssente mu budde obwo $5,000,000 kuba oyo 2012 yali 2012 nga tulinganga mu Gwakuna kalinga mu Gwakuna Gwakusatu kakati nga tugenda Masaka tunoonya millions zimeka pushinga luyimba ina byenjogera mazima tuba twakakola weeks 2 David eyo nga mpita nga ajebbi sente zitubuze batuwa sente zaga nanga ne mbuzi okuŋŋaanyizaawo otya nangamba nina wakakadde kamu n'ekitundu amazima ga Katonda mu ggulu nze buli bulumi buntuuseeko kati bwe manjogera ebyange nagambye ankyawa tanjagalangako anjagala alaba nga njogera bulimba waddembe obutabiwulira angamba nina wakakadde kamu n'ekitundu mugamba naye omanyi bwe tunnyuka leero lunaku lwali lwa Sande bwe tunnyuka enkya ku Sande olwo yabiŋŋamba lwa 6 tugende e Kampala ne ssente ezo tunaba tukoze enkya netufuna ku ssente twongerezeeko bwe ziba zibuze amafuta gena tufunye kakamu kitunduko katereke tugende ku radio station ezo obaweeko ebitundu buli omu tukomewo mu tuwa nga bwofuna 2 ng'oweereza bwofuna 10 ng'oweereza bwofuna 5 ng'oweereza nangamba bula kyenva nkwagala oyiiya mangu ekina kyobola mwana nze saagala nabo nze kyobola toddamu n'oŋŋamba mbugamba oli simanyi munjogere biki hata okunsonga mwakagala batukoze bubi nga tunoonya ssente manya nga tujja Kampala era aba
twatuuka e Kampala ku radio saagenda naye kuba tatusula mu wamu munene wange naye alina waki kati ye bwe yazuukuka n'agenda kuki yaddamu kunkubira nti radio nvuddeyo bye wabaze bikoze era olimba balutandise tusimbule budde nga bukyali tutuuke nga bukyali bwa misana twasimbule basaba nga 10 ne musanga ne tugenda mu ttuwa baali bakakuba olimba olwo weeks 2 nga bakalukuba ennaku nga 2-3 naye olimba olunaatamba batandikirawo nga wakakuba naku nga 2-3 anko kendeza kuwaja kubako pride anko feyanza nyo anko baba ennaku 3 bakalukuba nga batandika abantu David wayimbye akayimba naku nga aŋŋamba nedda ataano nawe mbuusa mba nerabidde yaŋŋamba jebbi weesibe nnyo ku lwimba lw'eŋŋumba zange luno naye bwe lulikola simanyi kye ndikuwa nze nno ebyange byabanga bya ize ne mugamba kale bwe ntyo esibyeko buli mama Scott yalugoba bwatyo mama Scott yali ani bw'abanga ddala alinamu bwa Katonda nga si byakulimbalimba bino byebalayira ebyekiyaaye ajja ku bintu bibiri ajja kwogera amazima mama Scott yali kuba amazima naye gamufuula ow'eddembe ye mukyala we yazaala twawulanga nyimba taata Scott Kangende ye mwana wa mukyala we yali azaalayo Scott kakati aŋŋamba simanyi kye ndikuwa nga buli kadde kati wayita weeks 2 aŋŋamba naye omanyi abantu nga batandika okugamba mu weeks 2 ayimba kuba olina oluyimba olupya wadde lw'amaanyi nga toluyimba nko muyimbi yenna aba atya teri atatya okujjako era bwaba aluyimba agamba kamba sampolingemu kapya kuba batamanyi oba ensi erwagala oba eyinza omukubanga ku luno byeyaleese tebabyagadde bwe kityo bwe kiba okimanyi ati abantu nga batandika eŋŋumba zange tuyimbirako eŋŋumba lwe yasooka okukayimba nga bakakakuba weekses ne basimba layini okufuuwa tuli mu ttuwa y'e Masaka kayimba katandika kati olwo lwennyini bwe yava ku stage yajja nampa haga kunza teyaga yaki wakola nnyo ku luyimba lw'eŋŋumba zange nampa ekyebiri ku nfuuwe genda oli enkoko era kati katulabe webale ekyo yakikola emirundi gyanjawulo nnyo nga mirundi mitono gyava ku stage natampa ku haga mwami Lutalo oyo kulageyo ne logiki omulala waliwo akayimba bakayita gunsitula anti nze Mukama mwagala nnyo sirina kyenjogera kitalina bujulizi pozi abalala nga baganye kwogera singa baba babuuziddwa abantu bo basalawo okugenda n'ekibi alowooza kansanyuse gundi wakiri agende n'ekibi ate nze sisanyusa kubanga ensi ne bw'ogisanyusa ani akusiima bw'oba be waleeta mu gurupu bakugobamu kakati ate ogambe walina b'okolera okusiima nze munnange ennaku yange ngimanyi gunsitula oyo kaali kayimba twakayimbanga mu lwali manyi twawulanga bukodi ne butunyumira twali mmotoka tuyimbamu akayimba tondabira wano wendi kati ne kabeera nga kalwaliro kamugane David n'akayimba kalungi kayimbe aba atabifaako ayimba awoza nyonyogera bino bimabega tunatuka ku ŋŋumba zange ke kasooka okubaawo n'okuyiyizibwa naye nga tukayimbamu mu bigambo nga ffenze naye kayimba kaffe katusanyusa kati ayimba ennyimba za nyonyogera awo ennyimba ezaddaka omugamba naye olaba ne bw'onooyimba ennyimba z'omukwano n'ozimalayo bwe ntyo manyi twakubanga olwali direct nti togenda singa kayimba kaffe kali tondabira wano wendi nga tunaba katuuma gunsitula nti natabifaako n'afulumya endala kati eŋŋumba zange bwe lumala okukwata ndeeta oluyimba kanzirukire Bulaaya nalo lukwata kusooka onyimbiremu kanzirukire Bulaaya namuyimba luli waliwo yakatwegattako sazeewo kanzirukireko e Bulaaya kasita sente tebansabye nnyo kyema taata engeri gye yalekawo ekibanja
kankifunemu ssente nziruka abalyake gwe buli kantu kokola mpisa okunuuna kwegamba n'okola ngano osigalira mu mabanga gy'okoma okukola gy'okoma okufiirwa jebbi nnabika ndikaloganze engeri ssente gye zikolebwa mu bazungu ndowooza kye ndabye okirabye tebaziwesa buddu leka ngende ne byenkoze okukamala sifunye mpozi okuggyako okujeera emirimu sigyeganyiza kunoona guli nteganye musana gwokeza amaama enkuba n'ekuba nyongera kukoga nti n'amagumba kwanama nabigatto mwendi kweyongera kwefunya tegeda akayimba tata sikooti kangende ekyapa kyange kiikyo nabakyali kya taata ate naye yazzaawa pamuzompaamu mpatanyize mu bazungu naba buli avaayo abuukayo mugagga kangende yiyize mu majungute ebintu mbireke wana emikisa nedda ngende mpatanye mwe mugira nga mukola naba abaseka ndidda mbasinga jebbi manya byolina tobitunda yiya malala panga kali akataka ko bwesigamye ne bwali banga mulala manya likugamba mwaka gwe gumu mwaka kya era 2012 okimanyi nti kati bannaffe bali Bulaaya mulyanga abalagula yes era banjinza abamu ku bantu abali ebweru eyo patira omukunkubira ku busimu awayimba akayimba esingo batwasigala omuna agamba nze ke kantwala n'engenda naye kati ndi okay buli omu ngeri gyaba yayisibwamu tugende akati nga ngamba nategedde nno omanyi hiiti gwomanyi hiiti kati